Kakumulungi guno tugenda kulaba ku nsonga y'amabaasa. Tulina ebbaasa ez'enkizo n'ebbaasa ezitali za nkizo nga zakunyumisa. Mwattu nno MC Nasa nandyetaaze olambulira abantu bafe abatulaba abateekateeka emikolo. Ebbaasa enkulu ez'emikolo zikya zeziriwa n'ezitali za mikolo zeziriwa era ziri zikya. Ebbaasa enkulu ezigabwa ku mukolo ziri nnya wadde sasalira naye katugambe nti ziri nnya. Esooka yeya taata, ebbaasa ey'okubiri yeya maama, ey'okusatu yasenga, endala ya muko. Tufuna abatubuuza nti mulina kubaamu ssente mmeka. Mu bbaasa ezo tewali ssente za salira zogamba nti ebeeremu emitwalo 20 oba emitwalo 10. Buli omu alina gy'awasa. Kati eyo gy'owasa wamanyi obuzito bwe baliko, naye tekinyuma kuteeka bbaasa ezo n'oteekamu ssente ziswaza n'otuuka mu bbaasa okugisumula nga taata omuteereddemu omutwalo oba mulimu emitwalo 2 oteekamu ssente ezikuweesa ekitiibwa. Bwe tuba tuteekateeka tubeera n'ebbaasa ez'okwekuumisa ezitubaamu awo. Tuyinza okugamba nti tuli mu nnyumba kati ng'eno ebbaasa ey'okwebaza ekijjulo bwe tuba twebaza ssenga ono omwana engeri gy'atasobola kukwata ssente n'azimuwa akwata ebbaasa n'agimuwa okusinziira bwe mba mwamuteeseteese omwogezi engeri gye yamuluŋŋamiza. Kati eyo ebbaasa eyinza okuba ey'okutaano. Tuyinza okufuna okutanzibwa nti abange muzereeti ezo nazo zibeerawo naye nga zirimu akasente akakola ki kati eno yesinga okuyombya abantu yebbaasa zino ze bagabira mu kidaala zino ez'abogezi bw'oziyita naye ezo nkambwe nnyo. Oluusi bateekamu lwasa nga bwe batera okukyogera ogenda okasumula nga kalimu 10 fine ako kalimu naye oluusi ziba nkalu. Ŋŋamba mikwano gyaffe abogezi nti ebbaasa zo muzibeere wala. Kituufu bwe baba bateekateeka bannaffe oluusi bamanyi okuba nga baweddemu tegeeza abagole ne bakwata enkalu ezo ne bazikwasa gwe omwogezi n'otuka okuwaayo ebbaasa nga nkalu omusango guddira gwe. Kyokka ne mubogezi waliyo abalufu bwe bamuwa ssente nti bataddemu 15,500 bamutwaza kuba kyenyi teetaaga nakuba kyenyi nazza wali n'akwata endala n'ateeka mu nsawo nga nkalu. Bannanga omuntu gwowa ebbaasa nga nkalu tali kusonyiwa. Tuzze tulaba abagagga nga akwata bando ya ssente n'agenda wali n'asaasaanya. Okusaasaanya si kubi naye mu ngeri etatyoboola. Waliwo abantu abamu nga bw'aba akuwa ssente asuula busaasaanya ngera bw'okiyise. Kati omugole oba omulala gwe baziwa najja nga bambi ayaayaana alonda eno n'eno ogwo muze bakopa ku ba Nigeria si gwaffe gwa wano.